Womwana wangu. Wo. Ngamba atuze tugende mu DNA. Wachi yagana DNA. Atagende mu DNA ete yaggwa ne tukakasa ati omwana siwo. She refused. She refused the DNA. She refused to bring the girl from the school. Yet we had agreed with our lawyer. Kati. I'm telling you, Seguya, all my grandmother's dead body, that kid is mine, and everybody, even I know it myself, and she knows it. I can even bring you messages from our old communication of 2003 onwards. I have it. Ono mwana wa desire Luzinda. Mwana wafe. Naye omwana baga wakaddu. Wachi kaddu azala mwana wokubiri. Juma Seyiko ayagala mwana we. Mugenda kunsonyiwamu olunaku olwaleero waliwo omusumba ali mu kubeera ng'abuulira enjiri, so eddoboozi erinaayitamuko mujja kunsonyiwa ku ekyo. Juma Seyiko ayagala omwana we kyokka ate nga ne baby mama w'abaana ba Levixon naye mukazi wattu ali mu kubeera nga akukkuluma. Eyo y'ensi. Togamba munira bannange nze n'embanze, bannange nze n'embanze, bannange nze n'oba gw'okola ki? N'oba gw'okola ki? Baby mama wa Sekajja ali ku ki? Kati nze bannange n'embanze okola ki? Okitegedde? So abantu mu bulamu bunene bamuvinga on. Levixon alina omwana by the way alina mu secondary. Omwana alina mu secondary, mwana mukulu nga desire naye walina omwana omukulu akuba kati omwana wa desire ye alina engeri asomera eri naye nga naye muto kyemmanyi. Omwana wa desire naye muto si ye mukulu ennyo yali awo. However, Juma Seyiko ayagala mwana we, agamba desire Luzinda yagaanira ddala okubeera nga amuwa right okubeera nga bagenda bakola DNA. Actually ebintu binene biwanvu nnyo, kankutereko obutambi bunene buwuliza okuva gye butandikira paka wajje bugenda okubeera nga bukomekera. So olabe ensonga za desire Luzinda oluvannyuma lw'okwanjula omwami w'omulungi amanyikiddwa nga Levixon, ebintu bitandikiddewo okubeera nga bitabuka. Oliriza bineeno naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribing on SMX Media tojja kuba ngo missing updates na dayanga zino. Still one SMX Media nkutegeeza nti twamanya banafu abalegit shot so na mukolo gwa kwanjula mbaga graduation. Omuyimbi ngoyaga okukolera music video ennungi, omuyimbi ngoyaga okukolera visualizer ennungi, kubeere ngoyagala studio ey'ennyimba ennungi, bakubikwe enamba y'essimu wansi awo eriko legit shots bajja sobola nnyo okubeera nga bakuyamba. Bulijjo n'omusajja ye taata w'omwana wa desire. Fantastic. Bulijjo Juma Seyiko ye taata w'omwana wa desire. Nkakasiza ndowooza mukakasiza lwaki Levixon yalonze desire. Ndowooza kati mukakasiza. Juma Seyiko bulijjo ye taata w'omwana wa desire. Wali uliddeko desire ng'ali mu kamera ayomba. Mbu Juma Seyiko talabirira mwana. Wali uliddeko. Wamma nkakasiza Levixon yalonze magezi si mabina. However much desire ina magezi na mabina, ne Levixon yalonze magezi teyagendedde ku mabina. Emyaka 2 mirambirira nga tetumanyi nti Juma Seyiko ye taata w'omwana wa desire. La ilaha illallah ramul shalikala. Kino nze nakoma kiraba ku mbaga ya Zabeti n'olunaku biikira mali wega yaza yajja mu mmira. Omukazi nga abaddewo nga tanyega mumwogere byammwe nga tanyega n'atwala omwana we bweru owaye tomanya n'omusajja ayinza oba bulijjo contributinga ewali abaagana siteekayo kyange naye ensonga yange omwana yalonze magezi. I just want to encourage people to always find someone you can talk to when you feel you have a heavy heart. The reason why we have so many friends and family members who are suicidal is because they have a lot kept inside and they have no one to confide in. They are scared. When I tell my sister, she will tell my mom will tell my dad, or my dad will tell my uncle will tell my auntie will call my husband will call my children will actually talk to their cousins will actually go to school and talk to my friend. The cycle is like too long. But I pray that amidst all of that chaos, you will forever find someone. No matter how scared you are for your things to go out there and blow in the public eye, it is okay. But as long as you are alive. Today I witnessed someone who has kept a lot on the inside. They literally are crushed to pieces. Someone who just wanted to knock an electric pole or knock like some fence or anything and just go like meet her creator. And I'm like, why?
She didn't have anyone she can confide in. And she knows that if she did to any of her family members, they'll automatically go and tell everyone in the family. Can you imagine? Can you imagine also chicken is that? Can you know those kinds of things, eh? How I pray in my heart of hearts that every one of us, no matter how much we are cautious, how we don't trust people, there will be that one person, maybe your OB, your OG, or maybe a random doctor, or a random nurse, or a random person at the workplace. May I have friendships with Askaris? I don't know, but me, I have that habit. I don't really like say my things to very many people, but man, I sit down with those niggas and I get someone, even if you feel like there will be the reason why everyone in your clan knows your situation. They will know they betrayed you, but at least you poured it out. There is therapy in sharing sad news. There is therapy in sharing things that are, confronting you. There is therapy in sharing whatever is heavy on your heart. My friend, there is no therapy in keeping it on the inside. That is why we have therapists out there, psychologists, psychiatrists, all those people. They're there to listen to people. And when people pour out, they become lighter. They leave the place feeling better. They're like, night this guy works, but this woman works. No! You shared what was heavy on your heart with somebody else. You literally poured it into somebody else's life. And now a problem half shared is half solved. So for you don't know, but even the people you're with, in the environment where you are, you can just get that one person and you share with them what you're going through. Share with them what you're experiencing. And if you're like me and you even have prayer partners, you get people you can pray with and they hold your hand and they go like Rasa Taramanda Labosaya, and they pray with you like they own your problem, they own your situation, and they take it to another level. That's the best thing ever. Don't keep things in your heart. Don't keep things to yourself. Find someone you can share with. Trust you me, there is always going to be one person you can trust, and you pour out to them, and then you actually will feel lighter. You feel like, at least now we can share this problem with this particular person. They can feel what you're feeling. Even if it is a counselor, a coach, anyone, just share. Desire Luzinda olwayanjudde bw'ati omwami we nga taata w'omwana alleged baby daddy Major General Juma Seyiko. Jukira abadde nga okuva emabega ajja alwanira omwana we nga ayagala bakole DNA. Desire n'agaana. Yasitudde buto ayagala mwana we, anti nyina yafumbiddwa. Kati ayagala mwana we. Naye kakati tutwalewo ki? Kubanga wano Desire alaga ayina omwami omulala gwali naye mu kifaananyi. Tugambe ye baby daddy? Tugambe tuti. Anyway, mama yagamba omwana akyalina nnyeko odigidanga omanyi nti kitaawe nkyosanga Peetero. Kakati Juma Seyiko tumumanyiiko ki? Ebimu ku byafaayo ebizze biwulira mu mawulire ku byafaayo bya Major General Juma Seyiko. Mu 2016 eyali omukuumi we eyayitibwanga Alex yakuba ababodaboda babiri amasasi n'abagirawo mu budde. Ensonga eyabakubya sigimanyi. Era n'asalirwa emyaka 6 mu kkomera. Oba akyaliyo oba takyaliyo oba yavaayo tetumanyi. Mu mwaka ogwa 2000 driver wa Fuso yakoona emmotoka ya Major. Era mu kugikoona Major yava mu mbeera. Driver wa Fuso yali akyapakinga mabbali g'ekkubo boogere. Major n'asikayo omugemera wala n'abakubamu awo amasasi. Oba baamukola ki? Abantu 4 ne balumizibwa naye tewali uwo yafa. Era poliisi nejja n'emukwata n'emutwala e Kawempe gye yakolera statement n'emudisaaminga n'omudisaaminga. Ebyo nabyo byakomaawo tetwaddamu biwuliza. Major ono era nga muyambi wa Major General Salim Sale. Twamuwulirako mu ndoolito z'ettaka Embaale. Mujjukira
ebyaliwo ku paka y'embaale paka ya loola embaale ebintu ebyo byaliko nnyo mawulire nga bakayanira ettaka eryo era nga balumiriza Jenono okola ki okugenda mu Uganda Land Commission n'afuna ebyapa by'ettaka lya loola embaale mu lukujjukujju ebyo nabo babyakomawa be bamanyi naye ate tetujja mwogerako bize bimwogerwako ebibi mawulire n'ebirungi abirina is a family man musajja mulungi abamuliraanye bagamba musajja mulungi talina buzibu wadde ebimu bijja bisobola okukusobako newabaawo ekijja nekikusobako nga buli omu alina ekyali kimusobyeko mu bulamu naye bwali all in all Desire Luzinda munnange byebyo omusajja muwa omwana akole DNA bw'aba siwe akimanyi lwaki omulinza omubeezaawo nga ali mu kubuusabuusa omwana wange si wange ate nga gwe kennyini gwe wamugamba nti omwana wuwo